إن الحمد لله العالي الذي لا يعلى عليه، حمدا له على كل بارقة، على هداية، على نور الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه: ما من عبد يسترعيه الله الرعية فيموت يوم يموت وهو عليه مغاش إلا حرم الله عليه الجنة. أبورغان الفجمة مزوك تدرز الله سبحانه وتعالى نوكسر ينجرنا منين موكد يومك محمد صلى الله عليه وسلم تكبر زوكت الله سبحانه وتعالى إبانغ ينها أريجا ما صدى الله جل وعز غاينا أكتيا الله غاينا أكتيا الله غايتيا الله سبحانه وتعالى في أعماله وأفعاله وتصرفاته غمبيرا الزناية الله سبحانه وتعالى فله البشرى أجينا فلو بغني الله تبارك وتعالى ويسوي زوجويو أتي الله سبحانه وتعالى أرجع ما صدق الله سبحانه وتعالى بعدمه غايتك الله سبحانه وتعالى أجينا فنيتزيو فلا يلومن إلا نفسه بعده تنيانغا متوي النور فنيمالو كمان تجوكي زيوا إبانغاري نوكتي الله سبحانه وتعالى وبلا ينيانغا يكا. إخوة المستمعون، تتي الله سبحانه وتعالى تقول لنا بك محمد صلى الله عليه وسلم، تقول لنا بك محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمر مبيرجل بك صلى الله عليه وسلم تتوى تردد ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا قبل مكرزا سيغا الله نبك محمد صلى الله عليه وسلم بابا ينك بلا مدة ومد نابيلا نوكبوسا موسى نابيلا نتردد ويتوى مكرزا وابنا وأول ناس قال الله قام قال رسول الله أمبكى قام صلى الله عليه وسلم إنما ينفذ الأمر أتكب تيسي منكونا إيش الله تبارك وتعالى شابالا جدا شيء الله سبحانه وتعالى تقول لنا أمبكى محمد صلى الله عليه وسلم. أقول لنا شو أنقال منين بس إجن جورو شو أنقال مو سيزون إجن جورو tuli mu season enzibu gye tuwangalamu nga buli omu yeetaaga munne omusiraamu. Buli musiraamu yeetaaga munne okusobola okutambulira awamu n'okuyingira gye Allah subhanahu wa ta'ala. Teriyo muddu Allah gwe yatonda ng'ayina sifa, ayina ekitendo kya ubudiyya okubeera nti muddu wa Allah tabaraka wa ta'ala nga yatondebwa butondebwa ne Allah illa wa ya'tarihi nawaqis okujjako ng'abeera n'obukendeevu. bw'omusanga nga mujjufu ng'ekireva kirina nga kwekiri ojja mumusanga nga ewaka embeera si nnungi. bw'omusanga ewaka embeera nnungi ojja mumusanga nga ate mubakyala nga si mulungi.
bona musanganga mu bakyala mulungi ojja musanganga ate sayidi y'obwesigwa ntono bw'anaabanga mu bwesigwa mulungi ojja musanganga ate ezzambi ly'obulimba taliwona wahakaza bwetyo butambula nekyo nga kyetaagisa ki nti ayina obunafu mu mbeera y'abakyala yeetaaga munne ayina obuvu mu mbeera y'abakyala fayansahuhu fi hadha abeere nga asobola omubuulirira oba olyawo nga bw'amubuulira ayinza okukyusa mu mbeera ze bw'ona omusanga nga mu by'abakyala mulungi nnyo talina mbeera mbi atajja kuba nga yeetaaga omusajja asobola omubuulirira mu mbeera y'obwesigwa fayakuna almuslim akhan limuslimin nekibeera nti omusiraamu muganda w'omusiraamu bw'amulabako obuzibu bwonna tabumulekaako yenkola y'abasahaba yenkola y'abaatukulembera yenkola y'abasalafu abalongoofu teyasanganga munne okujjako nga yabangako nekyamulaamira yensonga lwaki bw'ona osanga basahaba b'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam ojja musanga nga yajjanga mu maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amusaba okumulaamira ya rasulallah awsini naamirayo ekintu abasalafu abavubuka abasiraamu ab'emirembe gyakulembera bwe bato bwe bawangaala toyawukana na munno okujjako ng'omusabye nti owooluganda tondeka tetwawukana naamirayo ekigambo kimu ne bwe kiba kyajjukuta bbiri n'akikulambira laallak tatafakkar an hazihi alkalima oba olyawo oyinza okulowooza ku kigambo ekyo n'otambulirako olunaku oba nga osisinkanya allah mu lunaku olwo allah naaba nga akusonyiye olunaku lwolwo lwennyini atawasi baina almuslimin okulamirigana wakati w'abasiraamu sigamba kuwaayo ebiraamu byammwe nti naamire emmotoka ye gy'oyina nedda wabula okulamirigana abantu okutya allah subhanahu wataala omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam kyenkugambye nti basahaba bajja ab'enjawulo nga bajja mu maaso g'omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'amugamba nti awsini buli omu yamulamiranga kyanjawulo eyajjanga namugamba ya rasulallah awsini naamirayo ekigambo kimu namugamba ti usika bitaqwa allah nkulamira kutya allah subhanahu wataala olabye nawe munno bwakugamba nti usini naamirayo ekintu toyinza kubulwayo kyomumanyiiko oyinza okuba nga kyomumanyiiko kyabakyala kuba nti akwata abakyala mu ngalo mulaamire ekyo mugambe nti nkulaamira okulekeraawo okukwata abakyala mu ngalo lianna allaha harrama wa rasuluhu harrama olwokuba nti omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam yekiziyiza oyinza okumulaba nga ekizibu kyalina asaako ekirevu mulaamire mugambe nti naamirayo ekigambo ajja kukulamira kyakusaako kirevu kyobulanga omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam buli eyajjanga yamulamiranga kike ya rasulallah awsini naamirayo ya rasulallah namugamba nti la taghdab tokolanga obusungu kyabukulagidde olwokuba nti amanyi nti omusajja onayina obusungu bungi naamirayo ya rasulallah ekigambo nkulamira okuyisa obulungi abakadde bo olina agenda nekyo nga mubaka sallallahu alaihi wasallam tamulanide olwokuba abadde amumanyiko embeera nti ayinza okuba nga mu mbeera ze eza bulijjo ayisa bubi abakadde kyova olaba nga allah jalla waazza allah subhanahu wataala yagamba nti walasri ndayidde omulembe ikhtalafa alulama fi lasr omulembe baulama bagulu wawukanamu mulembe kyogwo naye walasr ndayidde omulembe gwonna inna alinsana mazima omuntu lafi khusri ali mukufaafaganirwa afudde asanyeewo talina kalungi kafunye illa alladhina amanu wa amilu salihat abayina obulungi bebaluwa be bakkiriza ba allah subhanahu wataala bebaluwa bakkiriza abo watawasaw bilhaqi balamirigana ku mazima namulabira munnange okwekwata ku mazima nkulamira okwekwata ku mazima watawasaw bisabri balamirigana bokkana bokka okubeera nga bekwata ku bugumiikiriza laba allah tabaraka wataala gwate wafundikidde ng'alaga embeera z'abakkiriza ayuha almumin owange omukkiriza tawasaw ayuha almuminun abange abakkiriza tawasaw tulamirigane bwe tutyo tova ku munno
toyawukana na munno okujjako ng'omusabye akulamireyo bw'oba olina obuzibu bw'aba akugambye ekyakulamidde togamba nti olw'okuba yalabye eggulo nali asaamiriza gundi olw'okuba yabadde mu kutabagana kwaffe ne gundi nedda ekyo manya nti kyakulamidde Allah tabaraka wa taala kyamutaddeko ate naawe saba nnyo Allah subhanahu wa taala akuwa obuvumu ku munno gw'omanyiko obuzibu okusobola okumugamba naawe alina obuzibu bakugambye tonyiga la'allana nalqa Allah azza wa jalla ala alkhairi oba olyawo nga tuyinza okutuuka mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala nga Allah tusiimye nga naffe tutumye Allah bwe mba nga nkomyawo nesigenda na kirala kyonna nga mbalamidde buli omu kulamira munne ndaba nga kiba kimala biidhnihi tabaraka wa taala tulamirigane buli omu alamire munne tutuuke mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala nga Allah musiimu gye tuli nga naffe tuli basiimu eri Allah subhanahu wa taala aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلوا على النبي الكريم محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين مخطبة إسوسة نامي الدبانتو بليوم على مليون mukulamira ntegeeza kiramo omuntu kyayinza okuwa munne ekimusobozesa okutambulirako olunaku sitegeeza kiramo kyakumulamira bya bugaggabu wabula ntegeeza ekiramo omuntu kyayinza okubeera nakyo kyayinza okutya nakyo Allah subhanahu wa ta'ala tova ku munno toyawukana na munno nkubiriza gwe ali wano enkola eyetambule tulamirigane genda osonga munno gw'obadde ng'omanyi tabadde mu masjidi olwaleero mugambe nti kusaba onnamireyo ekigambo kimu bw'ona okimusaba ennaku bbiri ajja kukiyigirako ajja kuyigira ku sunna eyo etambule abantu bagikolereko tusinkane wekitiibwa Allah subhanahu wa taala nga twatambule ku sunna eyo siyinza kwerabira kubajjukiza ebimu ku birambo by'abasahaba be baalamira bannaabwe حديث المسلم إمام الحسن البصري رحمة الله عليه حسن البصري يقام نقول لكم أمسجى يتبوى عبيد الله ابن الزيات نينا فلان وتقريبا عبيد الله ابن الزيات يمسجى عبيد الله ابن الزيات yeyalagira okutta ko omwana w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ubaydillah ibn Zayyad yeyalagira batte muzukuru w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Husayn Ubaydillah ibn Zayyad yali mukulembeze eyasindikibwa Yazidi mutabani wa Muawiya bino bitegereka bulungi oluvannyuma ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaze okufa basahaba batuula fi saqifati bani Sa'ida ne balonda Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu abeera omukulembeze w'obusiraamu oluvannyuma lw'omubaka Abu Bakr yalwala oluvannyuma lw'emyaka 3 n'alwala bwe yamanya nti naatera okufa n'akwata ebbaluwa n'agikwasa Usman ng'agamba ati nze mu bukulembeze ndeseemu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar yakwata obukulembeze n'afuga n'akulembera ebbanga abaali mu ssala ali mu kusaala omusajja ayitibwa Abu Lu'lu al-Majusi najja n'amufubita ekiso fi hasiyatihi Umar n'agwa wansi basahaba ne bamusulumya mu ssala oluvannyuma lwa salatu alfajiri ne bamufulumya ne bamutwala bwe bamanya nti Umar anaatera okufa kubanga bamanya anti bamuwa amata ne bamuwa n'omubisi gw'enjuki byonna ne bifulumira mu kiwundu bwe bamufumise ne bamanya nti la mahal Umar agenda kufa radiyallahu anhu bwe bamanya nti agenda kufa kyava bagamba nti kibava bamugamba nti ya amira almuminin owanga amiru almuminin tulaba ogenda kufa law istakhlafta singa olesewo omukulembeze gw'otulekerawo yabadda mu bigere ebyo n'abagamba nti abange in astakhlif bwe mba nga ndesewo omukulembeze
fakad istakhlafa man huwa khayrun minni walwa yansoko okulekawo omukulembeze ng'ategeeza Abubakar wa in atruk bwe manga ndesesiresewo omukulembeze fakad taraka man huwa khayrun minni walwa yansoko okuva wansi okuva omukulembeze nga talesewo omukulembeze ategeeza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye nabagamba nti la ara fikum illa sitta ndaba abantu abayinza obakulembera bali mukaaga batuule bo beerondemu omukulembeze agenda obakulembera ne balonda abantu mukaaga Umar n'alonda abantu mukaaga era bamala ne batuula oluvannyuma ne balonda Uthman radiyallahu anhu najja mukulembeze Umar bwajja mukulembeze abantu bamwekobera abaali bakayingira obusiraamu nga bakulembeddwamu abannanfuusi Umaru Uthman ne bamutta radiyallahu anhu mbiyita mbufunzi bwe bamutta Uthman radiyallahu anhu abamutta radiyallahu anhu baleka mukulembeze nga baniriza oba nga balangiridde Ali radiyallahu anhu era Ali n'afuuka omukulembeze w'obusiraamu oluvannyuma lwa Uthman radiyallahu anhu oluvannyuma Ali naye yattibwa radiyallahu anhu ngattibwe Basra bwe yattibwe Basra balonda omukulembeze eyadda mu bigere ayitibwa Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu Muawiya ibn Abi Sufyan yatambuza omukulembeze ala shir'atin min Allah ng'atambuliza ku nkola ya Allah tabaraka wa ta'ala naye aba n'atera okufa radiyallahu anhu n'alonda mutabani we ayitibwa Yazid ibn Muawiya radiyallahu anhu njagala kutuuka kuki تجاسل سبب الصحابة تجارب فقط تجاسل سبب الصحابة اتوكوا انتم معاوية أرونز متمانيوه وتدب كلام بزه بلا وانجي بيوم فوزه بفوزه ينسكرانو نبقى ما ندى كده تكيري زوا نغاتب علي والصبيرة جاينو كبيرو مكلام بزه يونو مزكر ومبك محمد صلى الله عليه وسلم أيكي وحسين أولفنيوما أولتالواتا لكاو Hussein ngaganye obukulembeze bwono alondeddwa kati oluvannyuma Yazid ibn Muawiya n'alangirira n'ayita omusajja ono gwenyogera kasaawa zino ayitibwa Ubaydillah ibn Zayyad n'amukwasa obukulembeze bwa Iraq bikhusus al-Basra n'akulembera abantu Basra abaawo alyawo mutabani w'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'abajja yava e Makka najja eno Basra era ono Ubaydillah ibn Zayyad n'alagira bakwata omutabani w'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam era bwe bamukwata ne bamutta radiyallahu anhu wa ardaahu eyamutta eyalagira okumutta bamuyitanga Ubaydillah ibn Zayyad njagala kutuuka ku kiraamo kino mujjukire abakeereye nti tuli ku mbeera tulamirigane buli mwalamire munne tikulamira okutya Allah nkulamira okuyisa obulungi abazadde nkulamira okuyisa obulungi mukazi wo nkulamira obutalyazaamanya nkulamira okulekerawo okukwata abakyala mu ngalo nkulamira okulekerawo okusalako ekirevu muganda wange lekerawo okutuuka leeti mu ssala muganda wange hakaza buli omwalamire munne ate ekiraamo ekyo tweyawukananga na munno okuggyako ng'omusabye nti naamira bw'olaba takulamidde gwe mugambe gye wange naamirayo ekigambo kimu kyemba ntambulirako olunaku lwange olwaleero ya akhi tujja kutambula tutuke mu masoko kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli basanyufu nga tuli basiimu masoko kitibwa Allah subhanahu wa ta'ala hadisi gyenze nayo gyembadde njogera okuleeta ekyafaayo kiri gyenda gyenvudde etambula Hasan al-Basri yagamba nti olunaku lumu Ubaydillah ibn Zayyad yagenda alambula omulwadde gwagenda okulambula ono Ubaydillah ibn Zayyad si sahaba ngugambye yalagira okutta muzzukulu w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ubaydillah ibn Zayyad agenze n'alambula omulwadde gw'alambudde ye sahaba ebikoleddwa byonna bimanyi bwe yatuukewo omulwadde n'asitula omutwe gwagenza okulambula yaani bamuyitanga Ma'qal ibn Yasar radiyallahu anhu Ma'qal ibn Yasar yasiramuka before ghazwatul Hudaybiyah nafa mu bukulembeze bwono yennyini nga ye bukulembeze ayitibwa Yazid ibn Muawiya mu kitundu ekyali kikulemberwa Ubaydillah ibn Zayyad radiyallahu anhu Ma'qal ibn Yasar bwe yasitula omutwe bw'ati agenda okutunula ng'alaba omukulembeze yazze okumulambula riwayat zanjawulo riwaya emu egamba nti Ubaydillah ibn Zayyad ye yasaba okulamirwa omulwadde ono amulambire ekigambo kimu katanafa
riwaya endala zigamba nti nedda omulwadde ye yayagala abeeko n'ekiraamo kyalamira munne azza kumulambula. Era bwe kiri nkola nnungi omulwadde bw'olabanga bw'ogendanga omulwadde okumulambula musabenga ebintu ebyo akulamireko, musabenga akusabireko mu maaso ga Allah newankubadde nga nawe wenyini musabireko. Lwaki? Edduwa y'omulwadde mustajaba li annahu mubtala, olw'okuba nti ali mu buzibu. Edduwa y'omulwadde yanguwa nnyo okwanukulwa mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'omulaba nga alimu akasaba Allah tabaraka wa ta'ala mugambe akusabireko Allah subhanahu wa ta'ala, nawe musabireko Allah subhanahu wa ta'ala mwonye. Ekyokubiri mugambe akulamireyo ekigambo oba oliawo ng'ayinza okuba nga kyagenda okukoonako ye point Allah kwagenda okusinzira okuyingiza ejjana. Kati Ubaydillah ibn Zayyad asaba Ma'qal ibn Yasar amugamba ati namirayo ekigambo kimu. Ma'qal ibn Yasar radiyallahu anhu namugamba ati wallahi law kuntu a'lam anna li fil umri baqiyya, singa ntegedde nti mbadde nkyayinayo obuwangazi mu maaso ma qultuha, bino byengenda okugamba sandi bikugambye. غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نينزل نولي ومبكا ngagamba kyenkulamira nawulira omubaka ng'agamba nti ma min abdin, teriyo muddu yenna. Buli ebigambo bya Ma'qal byagamba omukulembeze, byagamba omunene, byagamba omunene azze omulambula. Amugamba nti sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul, nawulira omubaka ng'agamba nti ma min abdin, teriyo muddu yenna yastar'ihi llah, teriyo muddu yenna. Omuddu ekiyitibwa omuddu kyawulamu emiteeko ebiri. Ayinza okuba nga muddu ubudiyatul mutlaqa, obuddu obwa buli muntu yenna, omukafiri n'omusiraamu, naye waliyo obuddu ate nga bwa musiraamu yekka, kubanga Allah tabaraka wa ta'ala bw'atyo bw'alaga nti omukkiriza ye muddu wa Allah tabaraka wa ta'ala waki. Kati nabbi agamba nti ma min abdin, teriyo muddu yenna imma kafira au muslima, abe musiraamu oba mukafiri, yastar'ihi llah, teriyo muddu yenna Allah gwakwasa buvunaanyizibwa. Teriyo muddu yenna Allah gwakwasa buyinza, teriyo muddu yenna Allah gwakwasa busumba, kubanga ayina abantu bamukwasiza okusumba. Kubanga Annabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti kullukum ra'i wa kullukum mas'uluna 'an ra'iyatihi. Teriyo muddu yenna okujjako nga Allah yamukwasa obusumba, yamukwasa okulamula, yamukwasa obufuzi, yamukwasa obukulembeze. Ffenna tuli bakulembeze, ffenna tuli basumba. Eno hadisi eyogera ku ffe ffenna, eyogera ku amiri waggulu, eyogera ku pulezidenti ow'omuntiko, eyogera ku mufti, eyogera ku imamu, eyogera ku gwe bakulembera owa wansi owasaayo ma'muma, eyogera ku muntu yenna, omwana omuto. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba teriyo muddu yenna okujjako nga mas'ulun an ra'iyatihi, Allah ngagenda mubuuza ku bulunzi. Bwe yalunda n'ayogera omufumbo, musajja omukulu, musajja makage, ra'i, mulunzi, musumba, mas'ulun an ra'iyatihi. Allah agenda mubuuza ku busumba bwe, agenda mubuuza ku bulamuzi bwe, yalamula atya, yakulembera atya abantu be makage. N'ayogera ku ba amir, n'ayogera ku ba president, n'ayogera ku bantu bonna. Mas'ulun an ra'iyatihi, omukyala Allah agenda mubuuza ku makage, yagasumba atya, yagatambuza atya, yanyata makage. Allah agenda kumubuuza subhanahu wa ta'ala. Kannabi agamba ma min abdin, teriyo muddu yenna yastar'ihi llah, Allah gwawa bukulembeze, bukulembeze bwa muzikiti, obukulembeze bw'ekyalo, obukulembeze president ali ku buzibu, obukulembeze amir ali ku buzibu, obukulembeze mufti MP ali ku buzibu, obukulembeze wa katale oli ku buzibu. Yastar'ihi llah, teriyo muddu Allah gwawa bukulembeze. Omukyala makari mu buzibu, yastar'ihi llah, lwaki Allah yamuwa obukulembeze. Kateriyo muddu Allah gwawa bukulembeze. Fayamutu yawma yamutu, nafa olunaku lwagenda okufa. Bajuka maso ga Allah subhanahu wa ta'ala, olunaku omuntu lwafa ng'ono Allah yamuwa obukulembeze. Ntegeeza gwe nange teriyo muddu yenna nga Allah yakuwa obukulembeze n'ofa olunaku lwogenda okufa, illa wa huwa alayhim ghashun, naye ng'olina ekizibu, wali mubbi, wali mulyazaamaanya ku bukulembeze Allah bwe yakuwa, wali munyazi, wali mukumpanya, walyazaamaanya abantu b'okulembera. Omukyala ewuwe maka olekawo omutwalo gumu nga gugenda kulyako ekyeggulo n'ekyemisana, gwe n'ojja mu tawuni n'olya mutwalo gumu ng'oli womu.
yastaraihi Allah tariyo mudu Allah kwa wade mukulembeze bakuleta mukulembeze kuwa bwaye mupi wallahi wanatambuza bigere katotambulya mu motoka nnene ojejewa ma min abdin yastaraihi Allah president nga amiri seto ozijjewa okusambula bukonvoyi olwalero ozijjewa nga wajjo tambuza bigere wajjo ne motoka emu mufti seto ozijjewa yastaraihi Allah tariyo mudu Allah kwa wabukulembeze muve kunjogere gama takuwa bukulu akuwa obwami abakuwadde kulya la wallahi muslimu tebuliyo ma min abdin yastaraihi Allah tariyo mudu yenna Allah kwa wabukulembeze fayamutu yawma yamut nafa olunaku lwagenda okufa illa wa huwa alayhim ghashun nengo obadde mubbi obadde mulyasamanya mbatu okulembera wallahi kizibu nnyo ng'obadde mubbi mbatu bakulembera omukyala wakaaba wangomubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yalaga nti abange khairukum li ahli omuntu asinga obulungi yo yali ayisa obulungi abantu bakulembera khairukum li ahlihi omuntu omulungi mumwe yo yayisa obulungi abantu bakulembera naye gwe muddugu ofaanana otya bakuwa obukulembeze ofaanana otya bameka bobbye bameka boolyazamanyiza yastaraihi Allah tariyo mudunga afanna bwatyo nafa olunaku lwagenda okufa wa huwa alayhim ghashun naye nga wali mubbi nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti illa harrama Allahu alayhi aljanna okujjako nga Allah yamugaana okuyingira ejjana hadisi etegeeza kwegendereza nnyo tuyingire ejjana Allah tabaraka wa taala bye bigambo bya Ma'qal ibn Yasar byabuulidde omukulembeze Ubaydillah ibn Zayyad bye bigambo muddu byalina okwogera nga atuuse mu maaso g'omukulembeze so si kwekkakkanya na kusaba bya bugagga olw'okuba owange ogenzewa nawedde ku mativi nga bakansalazi bagenda mu State House bababuuza mugenda kukolayo ki nti abaffe naffeke tugenda tulye ebyo si be babakwasa ma min abdin yastaraihi Allah kwasiza kolera abantu so si kulya muve ku mbeera egamba nti akuwadde obwami akuwadde kulya nedda wallahi akuwadde obwami akuwadde buzibu nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti man utiya al-imara faqad zubiha bighayri sikin omuntu gwe bakwasa obukulembeze baba musaze ekiso naye ng'ekiso kyebamusasiza si kiso wabula bamusasiza kati bamusasiza kati ne bamusala mpaka lwagenda okufa nolwolira enfa omuntu gy'afa ng'ekiso kyebamusasiza tekisala naye nga bali intention ya kumutta yegugo bawadde obukulembeze tebakuwadde kulya tebakuwadde kubeera bulungi wabula bakuwadde okuleetedde ebizibu abange kyekiramu kyange kyennaamira abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala khutuba yange ebadde bagamba nti abange tulaamirigane nnyo tewali mulungi buli omu bw'asanga munno bakone ky'omulambidde Allah tabaraka wa ta'ala oba olya wamutambuza bulungi ne bw'oba osanze nze naambirayo kyonnambidde jamani wallahi siri bulungi maaso g'ekitiibwa Allah jalla wa azza siri bulungi munno w'osanze yenna mulaamirayo ekintu oba olyanga kyatantambulirako Allah tabaraka wa ta'ala naama muslimu gyali sala w'ekitiibwa nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم فأضاء كما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على